Kalisenga Sainso bala babanya Kalisenga Eradde basewo Eradde senga Imam senga emuzenga ya WhatsApp tutu asirika Eradde banyawo Eradde senga Mukulikamba kuwo Kalisenga Mukama yebale batuusa abaga mukikubire kenga mwanyinaze okubuuza ebingi okuzibu nnyo ate mwagadde ndudde okulaba ku UPC ng'ekoze omukago ne FDC bannyinaze njagala kumanya omusajja yayogedde ebigambo bingi n'aloma naye ng'ekisinga omuddaganya nga lwatampoba ayogera ku mmwe njagala okumanya ku mwenna amuyinako ensonga oba akakwate wanika buwanisi mukono igwatagaanako wabaaki mwanyinaze kakwate wanjisebo mwana wa taata wanjisebo gwe oyina ensonga ku bo balina ensonga ku gwe bo balina ensonga mwongere engalo nga zamuyiikako okimanyiiko ensonga ngimanyikiko mwanyinaze sokoleke abagenyi obitandika ddi senga wanji mwanyinaze leero mmeka luno sebo mwanyinaze lwakuba tokyapangisa kati tomanyina nnaku za mwezi tompaano ojjako mmeza amalala kati bwe bajaba bwekiringa sira nnaku za mwezi leero mmeka 14 sebo leero 14 za lonki za dorini lwe lunaku olwa dorini lweyatugamba lwatuleeterako abagenyi naawe leka naawe atandise byabagenyi naawe kola oti bwe kibanga abagenyi bamanyiiko nsebo yo yayogera ng'omutunzi w'ekyalaani oba omugenyi wammwe ali walalako omugenyi waffe waali sebo ali mu bo ali mu bo sebo kola bwoti wulira engalo mwana mulenzi wange yo nahonarevu n'agenda okunoonya akalulu ye njagala ompeera ne womani MP
ng'apa Mityana. Maureen Nantume yakulemberamu basenga ogenda mu kidaala okulondayo omwami waabwe Kinene Michael. Doreen Mutibwa gwe yalonda mu bangi. Yeah.